Okusaala yidi kyekimu ku bintu abayisiraamu kye bettanira. Ne leero bwe kibadde mu kusala Eid al-Duha. Allahu Akbar. Wadde bangi babadde bazze kujaguza, waliwo n'abo ababadde bazze okwenogera ku nnusu. Waliwo n'abo abeekubisiza zi selfie oboolyawo okubaako bwe bajjukira gye bujja. Ku ssaawa 3 okusaala kutandise era nga Amir Umar Muhammad Kasujja yakubadde mu mitambo. N'ogamba nti kamba wummuzeeko kawuukumi mugira muzze ebbali okukakkana nga kawuukumi ayitazze ebbali, wabula ate waliwo namujinga ne ku ssaawa ya leero ebikolo birukyagenda mu maaso. Abantu battibwa mu bitaliimu, abantu balyazamanyizibwa mu bitaliimu, abantu bakonjerwako ebintu ebitaliiyo, abantu bajoonyesebwa. Omuntu azze okujja amawulire awantu omukwata otya n'omuteeka eyo bali n'omunyigirayo n'omutuusaako ebikolobero. Omubaka w'abantu ayalondebwa abantu takubye, takusse, takubye, takoze atya, ali ku biwundu anyiga ebiyungu bye mu byonoonye yenoonye. Ayina al-adl. Ono tabadde na bigambo bya kiseera ekikolwa ekyakolebwa ku musiraamu munnaabwe Yasin Kawuma yali ddereva w'omubaka Robert Kyagulanyi. Mwagenze kulondera mu kifo kya muntu yakubwa okubya masasi. Baani abamukubye? Mundu zaabwazi mukubye ezamukuba si zaawala zasumulwa ku nsimbi ya Munnayuganda ekulemberwa omuntu Munnayuganda. Abakkiriza basimye ebigambo ebibuuliddwa. Abakulembeze baliyo emyoyo gy'abantu wabeera nga mutuufu ayogedde ku mbeera eriwo, abantu bangi basobola okubeera nga balongoosa. Demokrasi wa buli muntu yenna si w'abantu balondemu nti bano bazze emisango bo ne babatwala nga babawembejja ate ne babatwala nga misota, kubanga omusota gwe gumanyiddwa nti gukola ki, gwetentolwa. Eid al-Duha lunaku lwa kusala bisolo era nga abasiraamu bakubirizibwa akalombolombo kano butakasuula. John Cliff Wamala, NTV Akawungeezi.